Ensonga mu National Unity Platform munange ebintu bikaaye nonno bafutu soldier bavuddemu omwasi bano bo bagamba nti bo si baakusirika nga balaba ebintu bitandise okuba nga bikolebwa kifuulannenge kwegamba ebintu bya Honorable Mathias Mpuuga byogeza abantu ebikankana tensobola okugamba naddala banakibiina kya National Unity Platform. Ebintu bino tutandise weekend yonna tubibaddemu era n'essaawa ya kakati mwe tutuli mu kusaawa ng'eno ng'omukulembeze w'ekibiina yakutte ekkubo n'aba nga yeesogga emitala w'amayanja agendeko ku mirimu egy'enjawulo najjo nga gya kibiina era mirimu gya nkizo nnyo. Twalabye nti yaleseewo omuntu ajja kuba ng'amubeerera mu bigere omukyala Dr. Rina Zedriga naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso ndabye bannakibiina kya National Unity Platform naddala bafutu soldiers ate bano nno babeera kyamaanyi kitundu kinene nnyo ku struggle kubanga bano bakola omulimu gw'amaanyi ku ground be babaayo buli kimu kati bagambye nti bagenda kutunuulira ensonga zino n'obwegenderevu nti nno buli omu naddala abo abagenda okubanga ba MPs banaaba tebavuddeeyo mu butongole ne balangirira sayidi kwe bagwa. Mpuliriza bulungi ba MPs aba National Unity Platform abanaaba tebavuddeeyo kulangirira mu butongole wa gye bagwa basapootinga sayidi kye mbo bagenda okutandika okuba nga babakolako kubadi campaigninga akalulu kagenda okutuuka ka 2026 ng'olwedde baafunye dda abalala abagenda okuba nga bakola ki babalipuresinga kubanga bagamba nti ba MP abamu bali awo beebuzaabuza mbu bagezaako okubabuuza bugwa sayidi ki ansa ze bawa mbu tezirambulula kwegamba tebavaayo kulambulula ekituufu nti kino na kino mbu beebuzaabuza era ndabye abamu banokoddeyo ng'omukulu Honorable Medard Segona Lubega nalabye nga bamunokolayo omu ku abo mbu teboogera kiramba azini tebavaayo mu butongole oba either bakondeminga mbu omukulu Mathias Mpuuga kye yakola mbu oba abalangirire nti munange ekintu kye wakola kikyamu mbu bamuteekeko pressure mbu resigninga nga parliamentary commissioner. So bo bafoot soldiers bagamba nti balina rights zonna okudi campaigninga omuntu oyo nti bajja kukola buli kimu ekisoboka abo ba MPs abeekwese nga tebavaayo okubanga mbu balaga sapooti eri omukulembeze w'ekibiina era ndabye nga banokolayoko n'okubanga basiimako abamu ndabye nga basiima omukulu omukyala Honorable Shamim Malende oyo maama Kampala. Omukyala ono bulijjo ntera nnyo omwogerako teri kipya nnyo kyensobola omwogerako ekirala mbagamba buli kimu nti ye maama Kampala oba ye mukyala omulonde gwe balonda okuba nga ate aripresentinga Kampala ate era ne mbagamba nti munamateeka omutendeke gwe tulabye buli kaseera abeera duka mu koota alisaidi eno okuba nga abeererawo bafoot soldiers ababa bawambiddwa bakwatiddwa babasibyeko emisango bingi twamulaba ku musango gw'aba Honorable Segirinya Muhammad ne Honorable Alan Sewanyana omukyalo oyo buliko nnyo n'omukulu oli Elias Lukwago omuloodi w'e Kampala. So oyo yabagambye nti ye yavuddeyo mu bulambulukufu n'ayogera ekituufu n'alaga nti ali ku sayidi yani ya pulezidenti ne basiima omukulu Honorable Francis Zakoyo nga wa Mityana municipality naye nalabye nga bamusiima nti oyo naye yavuddeyo n'alaga sayidi y'entuufu naye mbu waliwo aba MPs bo abasigadde nga beekweka mu kintu kino tebavuddeyo teboogedde tebakoze eki mbu gye baba ne bakola interview bagenda obbabuuza ansa ziri awo si balambulukufu teboogera ekituufu teboogera kiramba mbu kwegamba abantu ng'abo baba balaga nti nabo maybe
bali ku side eri endala. Munnange abaana ndowooza balina engeri gye babalamu ebintu oba gye balengera ebintu, era nalabye ng'aba foot soldiers abamu bagamba nti mbu omukulembeze w'ekibiina kye yakoze kintu kirungi nnyo mu kaseera nga kano akakazigizigi, ng'ebigambo bingi byogerwa eno n'eno okubanga yasobodde okubanga agamba kansooke entebe ngiveemu nsooke ngikwase omuntu omulala nsooke mbeeko byenzirukanya kabanga ako enkomerawo deni n'atandikirawo nti oba oliawo ajja kusanga nga waliwo oba ebituusiddwako okukiriziganya bwako. So munange weebityo abaana bo balina engeri gye batandise okubanga batafutamu ebintu okusinzira bo engeri gye babirabamu, era nti bagamba mbu waliwo pulaani bw'oba olukwe olubadde lukiwa oba nga waliwo kigenda okubeerawo ku mukulembeze. Munange nze simanyi bulungi naye nga akyogedde waali ano era alina okuba nga aveeyo abeere mulambulukufu naye tumutegeere bulungi pulaani ki eyo gy'ayogerako, ye baani ababadde baluka pulaani eyo, babadde bapulaani nga bali bantu bameka, ate ye omukulu pulezidenti yakitegeddeko atya byonna bibino njagala atubuulire kubanga ffe munange pulaani tetugimanyi nga si yatugambye, ye yatugambye alina okutubuulira ye yabijjewa yabitegedde atya yabiwulidde atya, ate ani eyakopesezaako omukulembeze n'alyoka agamba nti okay weba bwebityo kankolewo ebiti. Naye nga ebyo byonna bikyagenda mu maaso beeyongera okuba nga bamwebaza nti olwa reaction gyakoze mbu okubanga yategeerako ebintu bwebityo n'abikwata mpolampola ate oluvannyuma n'avaayo n'abanga ekintu akikola ki akikubawo wepo ensi yonna neetegeera abantu bonna neetegeera. Bagamba nti omukulu ono Mathias Mpuuga nti ne defending atya mbe kintu kyamulidde dda mbukawedde muddo mbutalina gy'asobola okuba nga akola ki akibuukamu. Naye ate abalala bagamba nti oyo nno tebamutiisatiisa nti kikulu mbu pulezidenti w'ekibiina yagenda kale okubeera kuyingira ebyabufuzi nti Honorable Mathias ye mbu yali akirimu dda kale mbu ebintu abitegeera mbu si byakakati mbu teri kigenda okubanga ate kimukankanya oba kimutiisa. Munange si bigambo byange, kankulekera omwana ng'asengeka ensonga ng'akulambululira nga byonna abijjayo ne bwino omukambwe yenna gwayina otegeere baani abo abali emabega abadde baluka olukwe eri pulezidenti w'ekibiina omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tujja kuba nga tweyongerayo naye kansooke nkulekere omwana mulenzi ono ng'alukuwa lwonna anti munaye tuba twetaaga okulumanya lwonna luggweyo. I repeat, abamu olw'okuba nakola naye emmengo munange ono tuvudde ffenna olw'okuba yabbye olw'okuba yalidde sijja kumuwogerako era nja kuyimirira naye ne memorandum ze mwakola olw'okuba nti mmwe mwagala okwesimba ng'abantu olw'okuba nti mulina ebigenderwa byammwe ne mulowooza ensi nsiru gitaaginge Mathias Mpuuga njagala ajje ku vidiyo eno taaginga ababaka ba paalamenti bano Shamimu Malende owe Kampala nkwagala ku vidiyo eno njagalako Mbwateka Makakembo Medadi Lubega Seggona akali amaggwa Muhammadi Muwanga Kivumbi njagalako Patrick Nsamba Oshabe owe Kasanda muntagingire abantu bano wammanga owekitiibwa Daniel Muliika njagala beere ku vidiyo eno nsaba muntagingire Radio CBS muntagingire BBS Telefina ey'obwakabaka bwa Buganda ntandike. So President waffe Kyagulanyi omwagala bangi wafulumye eggwanga tukwagaliza olugendo olulungi era tusaba Katonda akutukuumire era weegendereze entambula zo ennaku zino kubanga bapulaninga okutuusaako obulabe era nga bannaffe be bakirimu kubanga nga bw'obiraba ebigenda maaso mukama wange President Kyagulanyi weegendereza abanyampi ffe famire yaffe bagiyita Ssentamu eryo linnya lyazze buli omu yongerako ku linnya lyo Ssentamu kubanga obwongo bw'abamatayo Musuuma Mpuuga bo bulabika walagi yabusensera mu mitwe tebamanyi famire lulu kyetegeeza. Kati vidiyo entuufu ketandike naye nga sinatandika vidiyo entuufu njagala kwebaza omukyala gwe bayita Alison Anne Nadiope. Mukyala oyo twongera okumwebaza
Omukyalo yakoze ebintu bingi. Omukyalo yayambye abantu bangi era nga aweerera abaana naddala abalina obuzibu mu Busoga wano mu Buganda, offices ze ziri awo Busega. Omukyalo oyo w'amaanyi nnyo era nja kumwebaza kubanga sanitary pads azigaba, ebintu byakolera ebyalaani abiwadde abantu bwe batyo Katonda abawe kye musinga okwagala. Era mukyala Alison Nadiope nyabo tukwebaza ne ttiimu yo Busega awo mwayambye abantu, essomero ne mulizimba wali ngovudde Kawempe Maganjo, abaana basomera ddala bulungi. So omukyalo oyo ne ttiimu ye ne management mwe mwenna abaagala okuyambibwa nga muli mu mbeera eyo, tujja basaba mubeere nga omukyalo oyo yabasomera ennamba, mubeere nga omukyalo oyo yatandika foundation eyambye abantu bawa obujulizi, abantu bavaayo nga bakola ki bamwebaza. Sebo nyabo mukyala Alison Anne Nadiope, Mukama akuwe ky'osinga okwagala kubanga ebyo bitwagala. Nze omuntu ayamba abantu nyimira naye, waliwo abayita ba boss lady naye nga tebayamba abantu, bali myenge banywa bunyimyenge, abo tetujja kusobola kuyimirira nabo. Video tufuke tandike Matayo Mathias Mpuuga Samba. Uliriza bulungi. President Kyagulanyi Robert Senta, Mukama wange nkugamba ebigambo bino. Abasajja babadde bazimbye ekintu. Katonda wakola Bobi Wine. President Kyagulanyi Katonda wakola. Oyina Katonda musajja gwe. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abasajja babadde balina kye bazimba. Nga bakozesa amasannyalaze go. Nga bakozesa amaanyi go. Nga bakozesa platform ezizo ez'ekibiina okwenyweza. Era essaawa zino njagala okwebaza ababaka ba Parliament abayimiridde ne Mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Joro Ssenyonyi, big up man. Honorable Nsamba Patrick Kasanda, big up. Honorable Serukenya nkulaba postinga ng'olinga ayimiridde ne president ne tonnavaayo mu bulambulukufu. Nebaza Honorable Zaake. Ababaka benjogerako mubeebaze. Shamimu Malende. Abalala basirise bali mu bitanda mugwawa. G20 siyammwe ekiwayi kya Mpuuga tebandeke muwulidde nga abaluka ng'ebiberenge nga gwe batumye. Nalooza tetutegeera. Kati kanfulumye bwino Mathias Mpuuga njagala ojje. Obyakulemye okunnyonnyola osindika bannamawulire mugende eno mufune ow'ekitiibwa ono. Mugende eno. Dani Muliika yaggambye ebigambo bino. Naggamba ogwokyalina ebyokunnyonnyola abantu. Ab'ebitiibwa bagenda kulabisa. Ab'ebitiibwa nammwe temweswaza. Ab'ebitiibwa n'ensonga ya bubbi. Ab'ebitiibwa bwe munaddaawo ne muyimirira n'ababbi ensi egenda bakyawa. Era ab'ebitiibwa ensi tukooya abantu ababbi. Mwabyogerako mu lukiiko lwa Buganda. Ne mugamba abataka bagenda ewa Museveni nga ne Ssaabasajja tamanyi. Byali mu lukiiko lwa Buganda. Ab'ebitiibwa ono Mpuuga. Mpulidde tebandeke ng'oli mu kunanaagira mu ssente baaziwa commission. Zaagwa ka akawunti ye. Era Bukulu Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa. Njagala ojje ku video Medadi. Eyanjalulo egenda kusiirira olwaleero. Sheyalinga message Medadi Sseggona. Temwali erabidde basajja mmwe. Sseggona tewali erabidde. Akakiiko ke baakuteekako okwenda kwonola ttooke. Era ssente olya. Naye ensi eno mwagala ki bantu mmwe? Mazima ddala mwagala ki? Honorable President Kyagulanyi, so President waffe, abakulu bano manyi kye bapanga era wali ose n'ofuluma eggwanga. Bagenze bafunye ono akulira kooti ya Kisekwa, ne bagenda ne bafuna ono mukulu mu kyaki eno n'eno nga baagala mbu bajje bakusisinkane munnange tubadde tukusaba omuntu waffe omuddiremu munnange ensonga eyo omusaasire. Bwe bazze babatwalako ebintu bya Buganda. Bwe bazze babatwalako ebintu byaffe ne mujolonga erinnya lya Ssaabasajja Kabaka. Kaakati njagala tutandike vidiyo eno
olwaleero mugenda kutya ensi, mugenda kwewuunya. Matayo Mathias Mpuuga nkimanyi omaze otuula n'akabondoko n'abo abakukkiririzaamu be tutandise okulaba era bannayuganda ngenda babasomera lisiti yaabwe mugitegeere. Oweekitiibwa Daniel Muliika musooke muli ebigambo bye. Bonga abantu baba batuufu kubanga balina okumanya tebasuubira muntu gwe baalonda kumuwa kasiimo nga tebategedde lwaki bakamuwadde. Kakati obuzibu wandibadde ku yafunye akasiimo okunnyonnyola abantu lwaki yafunye akasiimo. Ekyo kitegeeza nti mwami Mpuuga alina bingi okutunnyonnyola okusinga eyamunenyezza. Paalimenti bw'etandika okukola ebintu ebitayise mu mateeka eggwanga ligwa, kuba bo be baliwo okulaba nga buli kintu ekikolebwa kiyita mu ki mateeka. N'olwekyo abaagambye nti ange sente zizzeeyo era ozizzaayo, kyandibadde bwe baba bannuupu batuule bokka bagende mu kadisipenekomi. Obako obuwulidde Oweekitiibwa Daniel Muliika gambye sente bwe ziba zizzeeyo zisuula paalamenti. Njagala abakungu be batandise okukozesa ensobi nga mwogera ku nsonga za nuupu nga babawa bukamera ne babayita oyogera ki ku nsonga za Mpuuga. Njagala musooke mbajjukize bye mulina okulwana nga temunayingira ku bya nuupu. Abakungu simanyi ono wa kitiibwa gundi, njagala musooke mulabe bino byote mwale mu byogerako ne bituuka n'okujolonga erinnya lya Bende. Bino mwale mu byogerako Kyagulanyi kyovulaba yiye kyogedde bukyali. Era mbabuuza ng'abeefuddisi bwe bajja ssente wa Museveni iwo mwasirika nga mulumiriddwa nnyo lwaki Bobi Wine mwagala omusirisa, mwagala mutega katego mu musuule. Wuliriza bino kambi bajjukize musooke mulwanirire bino, mutuleke ku nsonga z'ekibiina kyaffe, mutuleke ku nsonga z'eggwanga lyaffe. Wulira etegereza ebifaananyi by'abataka ba Buganda abasinkana omukulembeze w'eggwanga Makagooba Pulezidenti Entebbe omuwendo gwali guwerako. Bano olukiiko lwa Buganda olwatudde olunaku lwajjo lwakakasiza Obuganda nti okukyala kwabwe bw'abadde kuyisa Lugaayo mukulu w'abataka Katikkiro ne Maaso Moogi kuba bakikola teri kuba kimanyiiko. Nti enteekateeka zino Katikkiro azimanyi n'akatono ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabataka nga tamanyi. Abakulu myaka abamanyi ensonga za Buganda ne gyevudde bongedde okutaggulula ku nsonga zino. Oweekitiibwa Daniel Muliika agamba nti bino olwamugudde matu n'asitukira mu yeebuuza embuga ogubadde. Newankubadde nali Katikkiro saagenze eri kuloopa, saagenze kuwaaba, saagenze kugira ki, naye navuddeyo ng'omuzzukulu alina obuvunaanyizibwa nga neebuuza ebintu ebikolebwa sibitegeera. Bombi ne Haji Nadduli beebuuza ekigendererwa ky'oyo yakulemberamu abataka bano ne batuuka n'okubuuka emitendera emituufu okugenda ewa pulezidenti. Sibukuwe yava enjonokeze yoya yasitula abalangira ano abataka n'abajja Emmengo n'abatwala e Kampala gye batalinaayo hayiraka yonna. Kabaka waali, Katikkiro waali, olukiiko we luli, abataka we bali. Si be bantu abanaawe olwo pulezidenti omukulu gwa pulezidenti mu byo bw'abataka buyingiriramuwa. Nayo yakutwala babanga si mutabuzi